Club Ambience etundibwa mulimo gwa bank. Nze amanya gange nze Robert Lutalo nga ndi munnamateeka ngera twafuna omulimu guno okuva mu bank. Club Ambience okiteeka katale oba ogitunda kuba yaliko mortgage ya bank ne ba defaultinga so kati bank netulagira tuiteeke katale so kati tumalire ddala emyezi ng'ebiri nga actively tumarketinga Club Ambience era bw'oba oli eyo nga ye investment gyoyagala bweyagala kubugula ekyo ekizimbe either okuteeka mu club oba okolamu ekintu ekirala kyonna tukubireko ku simu yaffe. Mugitunda ssente mmeka? Tugitunda obuwumbi 9 tugiramula obuwumbi 9 nenga tuteesaamu kuba mwezi mulimu ez'obukozi mulimu eza bank ezinye ezibangibwa then cost zino zoteekamu costs of recovery so tusobola okuteesaamu nenga it's 9 billion. Omuntu ali ayinza okwebuuza eyo club buno obudde ekola oba mwagiteekako envumbo tekola? No, yaggalawo tekola. Yaggalawo tewali kuliko ba tenants abakolerako ebweru kuliko National Water enako office waliwo n'omuntu omulala pangisamu atundiramu sound systems yekka yalimu so otherwise club yaggalawo tekola. Emaliride ddala ebbanga ng'egaddewo. Kizimbe ekyaggalawo tekikola.